Okay, all right, yes. Akabika gusedda. Nicholas Oyo, Bobu Njagi, Humphrey Polepole, ampuliriza Kenya kikutte. Abasajja basazewo okulumba buli embassy ey'eggwanga lyonna erya Uganda esangibwa ku nsi kuno bwe kibanga bannaabwe tebayimbuddwa abaawambibwa mu ggwanga Uganda ababiri bazalidde Uganda leenya. Amerika, Bungereza buli wali embassy ey'eggwanga Uganda abasajja bagambye bagenda kugirumba. Uliriza nnyo. Honorable Geoffrey Rutaya Kakuuto ebigambo bikyuseemu kakati nno. Ekigudde ku Kenzo ogenda kukiwuliriza. Ampuliriza mukwano gwange atugoberera kakati meya Nakawa ewali omusajja manyikiddwa nga Nubian Lee. Ebintu bikyuseemu gano genda gafuna mu bujjuvu. Taata w'omusajja Segona alidde mu ttama amugambye gwe nze nkuzaala Segona va kuwalukagga taata we abitabudde. Uliriza nnyo ampuliriza. Kakati mu mbeera eno president agobeddwa atwaliddwa nga nena mu gisimu fungize lwaki lwa kwesiba ku bantu emyaka 10 ameka tuze tubyogera. Protest vote olukwe olw'omunda kimaze okukakasibwa nti protest vote waliwo akakodi akazze ng'amagye omutwalo mulamba ne bagiba mitwalo 2 mu kibuga Kampala. Protest vote ejja kujjako mwami Museveni. Kakati ebizuuliddwa eggulo nakutegeezezza waliwo ekittabantu ekiteekateekebwa mu ggwanga Uganda era ng'omukyalo yamanyikiddwa nga Sise yalangiridde Greater Masaka ne Luweero at least okuttiŋŋana naye ng'ebitundu ebyo NRM yeerondeddwa ku kifuba oba ku ddembe. Kati wuliriza olunaku olwaleero bannayuganda e Masaka waliwo batandise okubuzibwawo ba missing persons oba missing people oba missing person e Masaka nga bamaze okulangirira eggulo limu waakiri okufa n'obutanyagwa bangi batandise okubuzibwawo. Wuliriza nnyo nkugambye nti ekiri e Kenya abasajja basitudde enkundi bagambye embasa y'eggwanga ya Uganda abannakenya baboogera ebigambo mubitegeera bulungi nnyo. Bano bamalirivu okukola buli ekisoboka kyonna okusaanyawo paka nga bannaabwe ampuliriza bayimbuddwa. Jjukira nti gavumenti y'eggwanga Uganda bano yabeegaana Nicholas Oyo ko Bobu Njagi abaawambibwa nga bali ne mwami Kyagulanyi lwe yagenda ejjinja n'avaayo ne bawambibwa mbu ku Jinja Road. Gavumenti yabyegaana. Kati abasajja bagambye nti ye akufumbira y'omutwe omufumbira ya bigere muganya okubata kati katusumulule mu kitegeere. Bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza nkusaba soko twegatte ku video soko jimpere ekigalo bw'oba oli mpya nkusaba osubscribing tugende botti nga sinna kutwala mu katambi. Uliriza nnyo wano akabokesa ako okalaba tugenda mu protest vote okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Uliriza nnyo akabokesa ako nga bwe nkataddewo ye mwami Kyagulanyi gwe tugenda okulonda agenda kubeera nga ayambadde bw'atyo ekkooti ya bbulu ng'ettaayi mmyufu wabula kana akafaananyi akallako laba ng'aseka nkataddewo buteesi kyokka kali akalla ajja kuba taseka naye wali ku mabbali waliwo ambuleera era mu ambuleera sayidi yaayo wooteeka katiiki mu bokisi munda togeza katiiki okufuluma ebweru kyokka aba tomanyi kutiikinga oteekawo kinkumu nga mu kabokisi akawansi bw'olaba tokola kintu kirala kyonna tiikinga butiikinzi onnyuke teekamu ekinkumu bunkumu onnyuke woogezaako okuleetamu obusungu n'osazaamu omulala yenna oba n'omugjamu amaaso oba akabokisi katiiki ne kafulumako ebweru oba ekinkumu ne kikona ebweru akakalulu kaba kafu era bwe kafa ddayo osaba akalala bakakuwe otiikinge bulungi olonde Kyagulanyi. Ampuliriza kansoke nkuweko ku by'e Kenya demanded the immediate and unconditional release of fellow activists Bob Njagi and Nicholas Oyo, who were abducted in Kampala 9 days ago. The group has called out President Yoweri Museveni's regime for silencing dissent, criminalizing progressive voices, and weaponizing state machinery against those who dare dream of a just and free society. The activists have also demanded the immediate release of Ambassador Humphrey Polepole, who was abducted from his home in Dar es Salaam, Tanzania. Yep. This blatant act of repression is not only an assault on 2 courageous young Kenyans, but a direct attack on the principles of democracy, political freedom, and cross-border solidarity. Their abduction is a part of a wider pattern of silencing dissent, criminalizing progressive voices. Leo ni Bob, leo ni Oyo, leo ni Humphrey Polepole, kesho ni wewe. Olwomba nsumuludde nze Eke Master emabega w'omuzindalo
Ampuliriza nkusaba osoko subscribing ku mukutu gwaffe banga oli mupya okonene kade buli video gye tekayo ngeno eberenga tekusuba kati video soko jimpere like ampuliriza tusumule tugende munda mawulire gaffe nyini ag'omunda ngawe nkutegeezeza nti bannakenya basalawo ensonga mukimanyi ebyabwe tebiggwa nga tebafunye kye baagala abantu abo bawambibwa bokka babiri basobola okutandika protest vote ne tujjako mwami Museveni kubanga bakakasa nti akalulu tekajja mujjako protest vote yandibanga ye answer kati wuliriza abantu nga Kenzo bazze bekontradictinga jukira nti ono yayimba n'oluyimba system volongoto wabula ensimbi bwe zaabayinga obungi ne babavubika emigaati mu kamwa bano be bamukubaziza ensi yaffe emabega ebigambo bingi omusajja ono Kenzo byazze nga ayogera nga biraga nti ayagala ensi ye wabula olwasinkana mwami Museveni ne bamuwa ensimbi omusajja yekyusa mu kinga embazi nga n'olwalo be bamu abaleka bannayuganda bakomerera emisalaba okutufuula nga tuli baavu nnyo ulio obunanfusi bw'omusajja ono. For example today bitambula mu ggwanga obiraba bingi naye oyinza okulanga abantu bapretendinga nakulabye bikubye mwaka yino oza Kenzo yayimba system volongoto yali ategeeza for example today omuntu oyinza okubanga akimanyi nti okola ensobi nga akimanyi nti okola ensobi era najogera nako nagamba Farid okola ensobi ali ayimba kweno system naye simanyi baba amukubirawo omukono n'omuyita n'omunyiga ekikonde ensobi n'agyerabira sente zifuuka amazima n'akuwolereza ng'ayinza n'okufiiririra nze siri wanno nze mpagira Museveni nze sisobola giyimbira kuba sigiwagira no muleke ajja kudda mu ggaali banatera omunyiiza nagamba oyogera otya ku Farida olw'okuba bamuwadde sente okugamba today we don't mind ebintu ebituufu we mind money nze survive nze ntya nga mwami Kyagulanyi mukwano gwange nesijja mu campaign ngire kuba president okuba bamuwadde sente okugamba today we don't mind ebintu ebituufu we mind money nze survive nze ntya mane tuko okitegeera nti ndowooza nze nsaba noba n'abasomesa baffe batandika okusomesa abantu humanity okwagala n'okwagaliza okitegeera n'obuntu bulamu naye abantu bayagaliza nnyo bokka abantu baagala nnyo okulya bokka oli bwe bamuwa ssente zimusingira buli kintu akumanya gwe oba oliwo otya anti kankutamu gavumenti yazituwa tetusobola ziwa mulabe waayo nze kuwulidde Farid ojja ofunayo omuntu nga takwagala omuyita omugeekwako agenda kwagala akuwolereze akufiiririre olw'essente now money is more powerful than omuntu naye ng'ate omuntu bw'oba toyagadde muntu munno oba olidde mu nsi y'olukwe kubanga kikkakatako okufiiririra aliddawo kuba ate ye mugezi nnyo okusinga abaana bo bagenda kuba bagezi okusinga balabe bw'oyambala bagambe kati bayali ayambala ati abaseke bagweri ate nga batuufu kitegeeza nti Mukama yakola ensinga buli kaseera abaliddewo bali babagezi ekula edda maaso oba ffe twagala oba tetwagala so today bw'oyogera amazima abantu bakulaba bubi abantu bakukyawa tegeera omuntu awagira ekintu ekibi ng'akiraba nti kifu Farida ali ayimba kweno system naye simanyi baba amukubirawo omukono naye okuba afunyemu nze siri wanno nze mpagira Museveni naye nga tonnaba kutunula nti nfunyemu tunuulira abalala bafunamu tunuula nti nze bwe mba nyina emiliyoni 10 mu nsawo bano bempitako nga ngenda ewange wali comfortable are comfortable oshegenda nze ndi mukuweta koona genda wange naye bano bempiseeko baalidde tetubirowoozaako ebyo obikolebwa okukyala naye nga twandibirowoozezaako kubanga gwe kikugasa ky'okubeera eri nga weeyagala nga wano bweyitako beeyaguza lujjumu oba okitegeera nga gwe oli very happy sente tolina ne woziteeka naye ng'omwana wa muno tasoma kiba kitegeeza nti owuwo oludde omutuko otudde ogutemye gugudde olw'ensonga nti abaana bo bagenda kuba ne ssente bano bajje bazibabbeko nga sigamba nti bano babbi naye tebalina kyakulya bantu bajja banyakula obusawo mu kibuga omwo nga si babbi naturale mu DNA anoonya kyakulya ababbi bajja kujja bakuba enduulu bebiike blanket kubanga gwe oyagala kulya bulungi tetukyayiyiza abantu balala tweyiyiza ffekka tuli mu society etayiyiza abantu bonna generally tweyiyiza ffekka buli kimu kiri wrong nze ntunuulira industry ya music yonna yafa ntunuulira abapolitician nga bamakinga statements I'm working for my grandchildren, for my children. Bakati ono yasomera ki bamulonda batya ntunuulira buli category mu buli field mulimu ebintu ebitali birungi okitegeera ampuliriza ebigambo
nga bw'obiwulidde oyo omusajja bw'atyo bwe yayogeranga wabula gye buvuddeko mwami Museveni yavaayo n'ategeeza nti taata w'omusajja ono yali munnamagye wabula ng'ono ekyama yakikwekera emyaka n'ebisiibo okulaba ng'asooka asikirize bannayuganda n'okubakwata omugamba ng'alemye okubeera nga babulira ekituufu nti y'omu ku bali oluvannyuma twamutegeera bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja ono gw'olaba ampuliriza aviriddeyo Sseggona n'amunaabira mu maaso n'amugamba nti nze ndi kitaawo mulamba ntuuse okukuzaala kiki ekikwesibya kuwalukagga omusajja agamba Sseggona akali amaggwa akoze buli kimu ekyetaagisa naye omululu ono alumiriza nti omululu gwe gutusiza Sseggona wano okutuuka okumufungula obubugo era ono akakasiza n'ategeeza nti Sseggona tabeerangako mu NUP ng'ayagala kuweereza nsi abadde mu NUP ng'ayagala kweweereza ng'omuntu ng'ayagala kwegaggawaza ng'ayagala kulabirira famire ye wabula ono y'omu ku abo be tumanyi abatalumirirwangako nsi yaabwe omusajja agamba nti bino byonna nga bigenda mu maaso Sseggona obutaswala obutaswaluka obutamwambula kyalina okukola kiri kimu kutuula wakateeke wansi ebikola byonna era aveeyo awagire walukagga bw'anaagaana okukola ekyo agenda kuwangatto agenda kuswala aswalukwe omusajja ayongeddeko naga nti emirimu mingi egisobola okubeera nga gikolebwa ng'omuntu toli mu paaliyamenti era Sseggona ku ssente z'afunye asobola okukola omulimu omulala gwonna nga ye nga tali mu paaliyamenti n'asigala ng'asaavinga n'okuweereza bannayuganda mu mbeera eyo ematiza kati abantu bangi bavuddeyo ku nsonga ya Sseggona bano nga balumiriza nti omusajja ono mukopi omusajja ono muggulu omusajja ono ali miini omusajja ali sitingi omusajja tavaako na 10 era ng'alina n'eŋŋombo ye eyakubba ye yanziba kati abantu bangi bavuddeyo ngenda kulaga ekiri ku gurawundi ewa walukagga ne Sseggona akali amaggwa muntu ku muntu buli muntu annyonnyole ensonga ye ogenda kuli ekiri ku gurawundi kubanga bwentyo bwe nabategeeza nemba weekyali ku gurawundi minzaani ku gurawundi nga ya mu audio bantu bangi baga nti byandibanga bifumbe kakati twasazeewo ne tugamba katukwate akatambi ak'oku gurawundi nga feesi kweziri abantu kwebali nga beeyogerera ku kamera obeera bireko gwe kennyini omanye n'ensonga lwaki NUP yakola ekintu kino okusalawo okunene ennyo okulekawo ow'ekitiibwa okulekawo ab'ebitiibwa okulekawo abayivu okulekawo abaasoma ennyo okulekawo abagezi okulekawo ab'emmengo n'egamba katulonda omuntu atuuka ku gurawundi akonekitinga n'abantu ba wansi muganda nkakeeto embeera bweti bwefaanana ng'abasajja nga bano abandi baddewo okulabirira n'okuwabula ensi yaffe n'abakulembeze abapya be babakuba empindi ku mabega be babakuba ennyondo be babasula ku nsolobotto abantu banyooma Bobi Wine kati be bakeera ewuwe ne bamwegayirira okufuna kaadi oba mugamba nti muli b'amaanyi bannabyabufuzi mmwe ekibatwala ku ofisi ye NUP ne bababuuza n'ebibuuzo oba mwiraba muli b'amaanyi lwaki mukkiriza okugenda mu bibuuzo Sseggona va ku mwana bonna batawadde kaadi baalaze akabonero nti Bobi Wine Robert Kyagulanyi Sentamu Mitembo Ngobi twali tetukwagala wabula twali twagala kaadi bw'obanga oyagala okumanya amazima amatuufu omuntu omuwanga mwenge n'atamiira oba n'omuwa emmere nakkuta nnyo omuntu bamuwe omwenge n'atamiira atandika okwogera amazima omuntu asinga okwogera amazima aba mutamiivu omuntu ng'ayagala okumugyamu ebigambo mutwale mu bbala bw'abanga anywamu omugulire omwenge omucupa ya bbiya ajja kubulya engeri gye yali yakukyawa akubulye n'ebyamunyiiza edda munnabyabufuzi tamatira for example bannabyabufuzi abo tebamatira oli bw'aba akuwadde ekisanja kya myaka 5 toyina ssente ze wamuwa kati akugambye nti kalya maggwa nkutadde okuze sikyasobola kuboggolera oli musajja mukulu era n'omulemerako n'otandika n'okugezesa namujja mu Arua abantu banyooma Bobi Wine kati be bakeera ewuwe ne bamwegayirira okufuna kaadi oba mugamba nti muli b'amaanyi bannabyabufuzi mmwe ekibatwala ku ofisi ye NUP ne bababuuza n'ebibuuzo oba mwiraba muli b'amaanyi lwaki mukkiriza okugenda mu bibuuzo lwaki temujje ne mwesimba omwekka mu bibuuzo waliyo ebintu bibiri mwami Mayanja okuyita ebigezo n'okugwa mwakkiriza ne mugenda mu bibuuzo fe abatakkiriza kugenda mu bibuuzo tulajana
tetwagenda mbibuuzo era mwagenda mbibuuzo nga manyi biyinza bakuba okufuna 99 n'obutafuna Sseggona va ku mwana era agenda kuyitako teweekolera mawulire gankya ate nze mbuli abannabyabufuzi kati Sseggona omulaba singa yasirise n'abeera ku konvoyi enoonyeza Bobi Wine akalulu nga bw'ayagala ennyo ebyobufuzi oluusi wandibaddeyo nga tutambudde palamenti abantu bamaze giyingira ne wabeerayo omubaka afa Bobi Wine n'amugamba kale genda okiikirire wali era naddayo n'abeerayo naye kati okuva lwakalubye ng'ayogera n'ebintu bingi ne bw'anaabeerawo omubaka Katonda gwatute tebajja musindika mu kifo ekyo anti nkutegeezezza nti ebigenda mu maaso ku gurawundi wali e Busiro East njagala tubiyiteeyitemu tubirabe njagala tubiwulire ng'oggyeko okubiraba njagala tuwulire amaloboozi g'abantu omuntu omu ku omu muganda wange credit njajja Kavutoni ono gwolaba yabadde ku gurawundi butereevu nnyo kubanga amaloboozi gabadde gasusse ag'abantu ababedde abanene nnyo abaasoma abayivu ab'ebitiibwa nga bagamba kisoboka kitya lwaki NUP yaleseewo Sseggona okumuwa kaadi n'egiwa omusajja Mathias Walukagga Mulumbadduka ekibabu omusiime owa Ssaabasajja Kabaka kaakati nno ekisinga obukulu si lwakuba nti wasoma si lwakuba nti oli wa kitiibwa si lwakuba nti olina ebitabo si lwakuba nti oli looya wabula ekisinga obukulu bwe buweereza obwo abantu bwe bakkiririzaamu n'omuntu abantu gwe baagala ku gurawundi nti abasajja bano baayawula ne bagamba twasoma nnyo ne batandika okwenyinyimba abantu ne babeeranga mu SC endabirwamu zitambulira waggulu bwe bagenda mu paaliyamenti badda wansi kumbe ng'ate abantu ba wansi bo kye basinga okwagala omukulembeze waabwe baagala nnyo ng'akonekitinga nabo ku gurawundi kati bino byonna bano balowooza nti ebyobufuzi bye biri eby'omugyenkaaga eby'omukinaana bye bawooza twalwana simanyi twasoma nnyo ebitakyakola ensangi zino nga politics yakyukira ddala obuweereza bwa muntu ku muntu ngenze baweereza enkya n'enkomawo mbatwalireyo ki enkya nodda ngenze kuziika ngenze mulumbe mbadde mu mbaga ng'omuntu oyo atambula n'abantu abo okubalaga tewaliwo njawulo siri muyivu nnyo siri wa kitiibwa nnyo siri munene nnyo siri mubede nnyo kati abantu ku gurawundi e Busiro bagambye togunywa oguwanda Sseggona genda osaavinze ekisanja kimu osaavinze ekyokubiri ekyokusatu ekyokuna totuwesibaako tetukyakwetaaga kati bino byonna nga bigenda mu maaso nga sinabakwera nga nkuwa amaloboozi agavira ddala ku gurawundi ewassa Mathias Walukagga Mulumbadduka ekibabu n'omusajja Sseggona akali amaggwa e Busiro East njagala nsooka enkudduzeko katono nnyo Nakawa ewa Nubian Lee gye yeesimbye nga meeya ow'Ennakawa ebigambo ebifaayo ampuliriza ku gurawundi nga bwe nkutegeeza mu ntandikwa mu intro yaffe byakyukidde ddala jjukira nti eno Nubian Lee abadde tabeerangako kifo kyonna kye yali yeesimbyeko mu by'obukulembeze obw'eggwanga Uganda mpaka kati lwe yasazeewo okusimbawo ku bwa meeya era nga ekifa Ennakawa ampuliriza kifumba mutuku nayo ngenzeyo ku minzaani ku gurawundi ne nkufunireyo abantu nga 4 oba 6 oba 7 naye njagala owulire nti ebintu ate yo byakyuseemu meeya abaddeyo ampuliriza yajjanga yajjira ku PFF ekibiina ekyabeesigye kati wulire kiri ku gurawundi nkuzeeyo Busiro wannakawa ani ayina enkizo okusinzira ku ground yonga yo bwekiraba wetuli ebukoto twagala okutandikira n'abantu bo balowooza ani ayina enkizo ku kifo ekya meeya owannakawa division omukulu amanya gange sigenda gaggamba naye nga wano tuyirudda bukoto naye ng'olondi ya Nakawa division yesebo bangi begwenze nti entebe ya meeya owa Nakawa division gwani gwolaba ayina enkizo mu kiseera kino nze ndi wanu wenina okuwa yesebo so Nubianili yayina enkizo gyenina okuwa Mizani ku ground 226 Soboga Hussein tuyirudda tuli bukoto begwanze entebe ya meeya wa Nakawa division gwani gwolaba ayina enkizo ayina enkizo gwendaba Nubianili gwe bawadde kaadi gwe tujja okulonda Mizani ku ground 226 omukulu amanya Sengo Edward tuyirudda tuli bukoto bangi begwanze entebe ya meeya wa Nakawa division gwani gwolaba ayina enkizo mu kiseera kino ne lwagipa omugambe lwaki si yagenze ku ntebe eyo ayina enkizo yayinamu enkizo Mizani ku ground 226 sina manya nenga wano tuyirudda bukoto kubegwanyiza entebe ya meeya wa Nakawa teri yansabye kalulu sina gwenda nenga tebannakusaba kalulu naye gwani gwolaba ayina enkizo sina gwendaba bajamala kumbuulira baneerage manye enkola yaabwe
Mizani ku ground 2026. Amanye nze Brian. Wano firuda. Wano tuli Bukoto. Nengolo ndi Munakawa division. Ndi Munakawa muno. Banji begwanze wa meya wa Nakawa division gwani gola ba inenkizo mu kiseera kino obwa Nakawa. Nze nkawa new band simanyi oyo muyimbi. Inenkizo. Inenkizo. Mizani ku ground 2026. Zubambita Robert wano firuda. Tuli Bukoto ku Katale. Banji begwanze wa meya wa Nakawa division gwani gola ba inenkizo. Ono muyimbi muwaka lukola nsonge wa nubu. Yes. Mba ya inenkizo go munundo go gusose. Ajja tukolere tulabe byagenda tukolera kuba babadde bona tuli mu myala giti njiwuno. Mizani ku ground 2026. Nganta kanyesi Dixon. Firuda. Tuli Bukoto usara ku muzikiti. Banji begwanze wa meya wa Nakawa division gwani gola ba inenkizo. Nze ndaba nubianiri twanu muwademu ekisanya nasoka netulaga kichayinawo. Mizani ku ground 2026. Amanya zeru kya mzimaiko. Wano firuda. Antuli kisasi Kroy Brothers. Mizani ku ground Muganda Nkaketo ewa Nubianili bweto bwe kyafaananye. Abantu abasinga bagamba Nubianili ajagezeeko tulabe yayinza kukola atya ensonga. Era y'ensonga yemu bwe nakuwa Mizani ku ground ey'omusajja Sam Mathias Walukagga Mulumba mu audio abantu abamu ne bagamba nti tebyali bituufu mbu bagendanga basunsulamu ani gwe twagala gwe twayisangawo kakati mu mbeera ng'eyo bw'olidde nti Nubianili abantu bagamba ye muntu omutuufu nga kino kitegeeza nti ekitongole kyaffe ekya EMC oba eky'ebyokulonda mu National Unity Platform bwe kyaveetinga ne kisindikayo Nubianili teyali nsobi teyali coincidence wabula kyali kituufu nnyo baali very right baali accurate ku muntu omutuufu akonekitinga ne ground. Kati bino binanga bigenda mu maaso eby'Nakawa nasazeewo ngenda kubeera nga nkuwa ebifo ebyenjawulo naddala ebyo ebifo ebyenkizo ebirimu abantu gye beemulugunya ennyo naddala abo abali ku ma-TV ne ku ma-radio wadde nga tebawangalira mu bitundu ebyo naye ng'ebifo ebyo bibakwatako nnyo y'ensonga lwaki ndeese omusajja Nubianili n'enkulagana ekifa ku ground ng'abantu bagamba oyo ye waffe Nubianili n'abatamanyi kumwatula linnya bagamba oyo omuyimbi oyo gwe tuwagala nga kitegeeza basonze ku Nubianili abeere nga yabafuukira meeya waabwe ow'ekitundu ekyo olw'ensonga nti ababaddewo oba oliawo ebintu byabalema okubeera nga babikyusa okubiteeka ku mutindo. Kaakati n'obutereevu nnyo mu mbeera y'emu njagala nsooke nkusaze speed chap ate nkuzeeyo e Busiro East sigamba Busiro North ew'omusajja oli omulala yasazeemu President Kyagulanyi Ssentamu amaaso nedda ndi Busiro East ew'omusajja Segona akali amaggwa wano wetwesibye ennyo kubanga byatuuse n'okutuuka mu bampuuga ne babeera nga bali mu kuba kampeyini zaabwe ne boogera ku Sam Mathias Walukagga. Kati butereevu njagala neegatteko olabe ekiri ku ground kyennyini mu feesi z'abantu nga beeyogerera ku mizindalo tukomewo. Balebo Segona mu bitiibwa ebingi nga nkusaba owumulemu tugende maaso ne mwami Walukagga tulabe oba ye anaatukyusizaako kuba twagala nkyukakyuka ssebo. Naye twememu gyajinga nnyo ku biri ebibi ebimulemye tumusiime n'ebirungi byakoze naye nga tabadde musambi mubi era amagolo agateebye lwakuba nti amagolo gateebye abadde nga Arsenal tegawangudde bikopo. Segona eyamubba ye yatubba kati naffe katutwaleyo bamubbye nnyo ebbanga eriwera katutwale Walukagga naye bagende bamubbe ye tumukwatiddwa ekisa tebamubba ne bamumalirawo ebintu bye bannaye. Tumwebazizza nnyo ebyo byonna byakoledde famire ye naye ffe ng'eno wansi ku ground abantu be yanyooma be bayina akalulu era ffe twamusindika kati obwesigwa nnyini Kakomo bwajja n'agamba teekawo mukono oteekawo mukulu Segona teekawo mukono otuwa akakomo kaffe. Webaza yenna akakiiko akatesiteesa kalonze mwami Walukagga kubanga kamutuleetera kukyusa kyetwagala kukyusa gwanga so si kubeera nga tweyongerayo naye nga tetulina kye tukola. Bwe tuba tunakyusa eggwanga kisanja kirina okuggwawo nga abantu balaba ddala omuntu ali ku mulamwa n'obaako ky'okola ekisikiriza n'abalala. Ate tugamba omusajja alemedde mu ntebe gwe bisanja ebisatu wobituula ne bakugamba wummulako omulala kwatemu
wetuba tunakyusa eggwanga ki ekikuleeta ku bwa independent ogambe nti kanzije bw'omu kiba kitegeeza omulamwa gwaffe ng'ekitole oba tokyaguliko twetaaga abantu nga bali ku kitole twetaaga abantu nga bakola ekintu ekigenda amaaso ekinaatutwala mu maaso weba bakugambye nti wuumulamu n'omulala akwatemu kubanga tukaayanira bifo teri mirimu mu Uganda tukirize tewali mirimu abaana basomye abasinga tebalina bye bakola emirimu tewali naye gwe weweeremeza mu kintu emirundi mingi kitegeeza abalala tebagenda funa tuba tetugenda kyusa gwanga tusigala tuliko oli nti alemedde mu ntebe nga tenaffe tukola ki tugyetaaga tulemeddemu era mbadde nsaba Honorable Segona mu bitiibwa ebingi nga nkusaba owummulemu tugende maaso ne mwami wa Lukaga tulabe oba ye anaatukyusizaako kuba twagala nkyukakyuka ssebo. Okay, kakati embeera bwetyo bwefaananye ku ground Busiro East abantu nga bagamba ekimala emyaka 15 tetukuzzaako mukono tetukuzzaako kigere tuviire otulabyeko nnyo genda okole ebirala era abawi b'amagezi omusajja bamuwadde amagezi ne bamugamba bwabanga ategeera bulungi nnyo ng'akyayagala okusigalamu ak'obuntu tagenda kujjayo mpapula ebyokwesimbawo abyesonyiwe bino byonna byeyabuzaabuza abantu naawoza ngenda kwebuuza ku bataka kye baŋŋamba kye ngenda okukola kumbe yayita buyisi bantu be ye be yeeyagalidde n'abateeka ewuwe n'abaparedinga n'abagamba mwogere bwe muti basobole okubeera nga balaga ekifaananyi mbu teyeesimbyewo nga ye asabiddwa busabibwa bino byonna byakiwaani ampuliriza kyamaze dde okubeera nga kikakasibwa kati wuliriza nnyo eyabadde ambuuza ku mukyala Joyce Baagala Ntwatwa ow'Emityana okubeera nga yamibwa kaadi ng'ate ali credible nnyo era ng'ebintu abitegeera bulungi nnyo nga yeyandikikidde NUP mu parliament okukira ku mukyala Nabbosa mpuliriza bulungi nnyo nga sina kutwala Masaka n'omukyala ono gw'olaba eyawaddeyo n'agamba nti bannayuganda bagenda kutirimbulwa oba baagala oba tebaagala bagenda kuttibwa mpaka nga bawagidde Museveni kifuba kati wuliza okusuula Joyce Baagala ekisookera ddala bw'obanga toliroyo ku kibiina ekyaffe ekya NUP nga bw'ogenda mu parliament ogenda kwefaako nga ggwe ogenda kuweereza ate mulabe waffe olwo NUP teeza kubeera ng'ekkiriziganya naawe kiba tekimakinga baba tebajja kuwa kaadi at least constituency eyo mpuliriza bulungi tugifiirwa nedda mikono egya NRM ne tumanya nti agiwangudde wa NRM thani okuteekayo omuntu eyandituwanguzza naye ate era nga era wanaagenda mu parliament agenda kuba kibiina kyaffe agenda kukomerera ffenninga agenda kuswaza kibiina kyaffe agenda tuwa ekifaananyi ekibi oba okitegeera agenda kubeerayo ng'era takiikirira ffe nga interests ezaffe azitaninga down n'aweereza ate abalabe baffe kaakati nno sitaani gw'omanyi akira malayika gy'otamanyi okuwa Joyce Baagala kaadi awangule Emityana atuuke mu parliament avume NUP alinyirire pulezidenti waffe at least bagiwa omukyala Nabbosa ne bwana bange okusinzira ku bantu abamu bagamba nti munafunafu ne bwana batayiseewo Judith Nabakoba n'awangula tukimanye bulungi nti at least awangudde wa NRM kibeere nga kimanyikiddwa lwatu thani okuwa omuntu n'abeera nga taliroyo ekibiina takiwuliriza bwe tukwata ababbi abawolereza bwe bagamba nti musayininga essential motion tasayininga bwe bamugamba nti tetukyakolagana naye asigala akolagana naye bwe bamuwandiikira nti akakakiiko kaveeko kakati uwummulamu takkiriza kavaako kati omuntu ng'ono ow'omutwe omunene okusiiga n'embabaka baffe abalala bonna amayisa amabi ogw'okubeera nga bafuuka bamawale bakiwagi mu kibiina kyova olaba ng'oyo abadde tayinza kuwebwa kaadi yaffe at least tugiwa omukyala Nabbosa oba kigana ne kigana kati omukyalo ono gw'olaba ng'amaze okukakasa nti bannayuganda bagenda kuttibwa bonna wuliriza ebigudde Masaka ampuliriza tukomewo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a sad breaking news. Tusaba abakulembeze baffe abali mu Greater Masaka please muveeyo mu actinge accordingly muri actinge kwene ensonga please mutuyambe. Omukazi gwe bayita Namuju Sise yavuddeyo n'akyogera ku muzindalo ng'esatu ku nsi yonna ewulira n'agamba nti mu Greater Masaka ne Greater Luweero bajja kutta buli yenna atawagira NRM. Era n'alabula nti gwewe naali gy'oli ng'owooza simanyi njagala gundi kinaakutuukako towejjusa. Eyo warning yaweereddwayo Sise Namuju. Tusaba abakulembeze baffe ng'ekyo mwakiwulidde vidiyo mujja beetambula ku social media wonna buli omu akiraba. Temusirika busirisi
omukyalo yaggulweko omusango ave yannyonnyole lwaki yeewerera okutta abantu era abantu bayagala okutta bakoze eki atuwulire gwafuuka ddi omusango omuntu omutawagira NRM nga n'ekibonerezo kyo yatawagira NRM ng'alina kuttibwa kiri mu constitution ya ggwanga ki kubanga atula mu palamenti ya ggwanga gye bakolera amateeka atuwulire etteeka yalisayininga oluddawa yalisayiningako ddi eryokutta abantu abatawagira NRM amangu ddala nga yakakyogera muganda waffe bayita Wilberforce eyesimye nga kansala Nnyendo Mukungwe yawambiddwa n'abuzibwawo tamanyikiddwako mayitire yawambiddwa ng'oli akamala okwogera ekigambo ekyo kati tibasobola kuwamba munnaffe ng'oli akamala okwewerera okutta abatawagira NRM ate munnaffe n'abula emitima lyaffe negibirawamu netulekera tusirika busirisi titumanyi oba yattiddwa nga namujjunga ndi yatandikidde okukola ekyo yasuubiza okukola oba okitegeera era ng'okuwambibwa kwa muganda waffe oyo akuli emabega bamuyita Mpuuga Mathias Mpuuga Nsamba nga bwe yakola ku baganda waffe Edi Mutwe nga bwe yakola ku baganda waffe Smart ba Gaddafi bwatyo byakoze ne ku muganda waffe Wilberforce kubanga bw'ogenda ku peegi ya muganda waffe oyo abadde ayogera nnyo ku bikolobero bya Mpuuga abadde ayogera nnyo ku mpwe za Mpuuga abadde ayogera nnyo ku butali bwenkanya bwa Mpuuga ne gurupu ye omuli ba Bedi Bwanika n'abalala oba okitegeera era ne video gyasembyeyo okukola bwogera ku peegi ojagiraba nga abadde ayogera ku kyampuuga kyavuddeyo n'ajerega n'atyoboola n'akkakkanya essuubi lya bannayuganda lye balina okwenunula erya protest vote yakoze video ng'amugamba nti please ekyo kyokola kikyamu leka kukkakkanya ssuubi lya bannayuganda wokka we batadde amaaso gaabwe n'amaanyi gaabwe okubeera nga beenunula ekyaddiridde kwadde kubusibwawo evidiyo yasembe gikola kati eraga 3 days oba okitegeera so Mpuuga Abedi Bwanika Namuju Sise twagala muganda waffe Wilberforce tumwetaaga mu bwangu obw'ekitalo kakati nno ebyo bigenda maaso Masaka tugamba nti missing person nga bwe nakutegeezeza muganda waffe oyo amisinga era ono abadde mpajiruwaga nnyo nga buli ekivaayo Mpuuga kyagezako okulimbalimba bannamasaka ono abadde avaayo n'akisaabulula era nzize nkola emboozi nnyingi ez'omusajja ono obulimba bwa Mpuuga ng'ajja bukuba paka ku ttaka era ono yakakasa ensinaga ndi ng'akyali mulamu Mpuuga togenda kubuzaabuza abantu b'e Masaka kaakati nno ono yabuziddwawo tetumanyi obanga okubuzibwawo kwe kwandibanga kulimu omukono gw'omusajja ono oba kulimu mukono gwa mukazi oli eyagambye nti bagenda kusanjaga abantu e Masaka byonna bikyali awo wabula tugamba nti eyamututte amuzze bino byonna nga bigenda mu maaso wali e Kakuuto Honorable Geoffrey Lutaaya bw'atyo azzeeyo bupya n'alambula ku bantu be jjukira nti ono yamaze dde okubeera ng'aweebwa kaadi eya NUP okuddamu okwesimbawo e Kakuuto okukiikirira abantu b'e Kakuuto kaakati abantu b'e Kakuuto bagambye taata otuweereza bulungi tukusaba oba ne maama gye yeesimbewo ab'e Kakuuto nga basaba Irene ono mukyala Lutaaya bamugambye naawe jangu weesimbewo at least nawe tukuwe akalulu kubanga bbaawo atukoze obulungi obutagambika ab'e Kakuuto bagamba nti okusinziira Geoffrey Lutaaya bukyatandika kugenda eyo tewaliiwo nnyo ampuliriza mbeera mbi ddala era ebintu byakyuka era okusinziira ku bigenda maaso biraga nti omusajja ono abadde nnyo mu ntaaki n'abantu ku gurawundi era ono nga kigamba nti ne baba tagenze waliyo kufiirwa waliyo kuziika waliyo mbaga waliyo dduwa era ayina n'abantu be yateekayo e Kakuuto nga bo waba tagenze bamuripulizentinga buli mukolo ogubaddeyo era ono mu bigambo bye yavaayo n'agamba nti nze nsipendinga essente eziwera kumpi emitwalo 30 buli lunaku mu constituency yange naye nga zino nzisipendinga kukuziika kwokka kwenze spendinga buli lunaku emitwalo 30 kitegeeza ennaku 10 ze miliyoni 3 omwezi ze miliyoni 9 zateeka mu kuziika kwokka ng'ebirala byonna tabikonyeeko byakoze oba byakolera abantu kaakati nno butereevu njagala nkutwaleko mu maloboozi ag'abantu b'e Kakuuto bennyini mu bigambo byabwe nga bamusaba nti n'omukyalo ono bw'abanga ayina ebitabo tumusaba naye ajja yeesimbewo ku bw'abakyala aga Katonda mu ggulu tugenda muyiro bululu ne mukeerere waali amwenye bigambo biibino bannange bannakakuuto omukama yeebazibwe balamusizza bassebo ne bannyabo naye nga bannange bannakakuuto mwebale kunjagalira baby boy wange ono
mwebale musindika mu palamenti ate era nsaba mumwongerere ddala mumwongere ddabo ajja baweereza era wabadde abaweereza naye agenda kwongerako semayira nnyo neyasisa bagamba abakyala nze ng'omukyala munnammwe buli mukyala azze wano omukama abankuumire kakati nno ebyo by'owulidde biri kakuuto ewa Honorable Geoffrey Rutaaya era ng'ono yakiikidde abantu beyo. Jjukira nti baali bagamba omuyimbi Honorable Geoffrey Rutaaya abantu kwe bafiira ab'ekakuuto. Ekyova olaba nga ne Hildamani era naye Mawokota abantu kwe bafiira era bamukomezzaawo nga bakyazalawa abayimbi kaakati kwegasseeko n'omusajja Sam Mathias Walukagga Mulumba owulidde ekiri ku gurawundi nga baga nti olaba yabiyimba nga tamanyi nti alyesimbawo n'ayimba ebiri mu paaliyamenti n'ayimba obubbi n'ayimba obukenuzi n'ayimba obuli bw'enguzi n'ayimba okweremeza mu ntebe kaakati ate bwe tunaamuwa n'akwatamu kinaabeera kitya? Twagala be yayimba tubirabe nga tumuwadde akwatemu naye Seggona wummula mirembe. Kaakati ng'abantu bwe batyo bwe boogera ab'e Busiro East bonna mbawulidde amaloboozi gaabwe nga tewali kwetemamu yadde n'akamu n'akatono, bonna nga basakimu nga nkuyege mwannyinaze Sister Mary wali mu Switzerland nga bagamba nti baagala muntu omu Sam Mathias Walukagga. Bakooya abantu abaasoma ennyo, abantu ab'ebitabo ebinene ennyo ebiyitirivu ennyo, ab'amadiguli amayitirivu ennyo, ababeera mu offices mu SC zaabwe nga tebaagala connectinga na bano bantu wansi abatunda mulokoni, abatunda muwogo, abatunda kasooli, abookya obunyama ku kkubo. Kati bano bagamba twagala Walukagga kubanga ono ye abadde mmeeya era ng'atulabirira yatuwawo ne ssako mwe tujja obuyambi ng'ate mmeeya bumeeya. Kati bwanaafuuka MP kinaabeera kitya? Wuliriza ampuliriza. Kaakati bino byonna nga bigenda mu maaso okwekalakaasa kimaze okukakasibwa nti kikulu nnyo eggwanga erya Mozambique Madagascar abasajja abanansi beekumyemu ogutaaka era ogenda okakananga omukulembeze w'eggwanga abasajja bamututte namugi simufungize bamututte n'akanye batakeesiikidde maama wange mu Switzerland. Wuliriza ebigambo abasajja bagambye nti ekimala ne bayiwa ku street ne batandika okwekalakaasa era amagye gaasoose ne gakolako kye gasobola okutangira abantu bano. Wabula nga bwe nakutegeezezza nti wadde waliwo omutwalo mulamba ogwaleetebwa mu ggwanga Uganda omutwalo guno gugenda kubeera nga guyambako mu kalulu n'okakuuma nga kali wamu. Bino byonna bya bwereere. Omuntu wabanga asazeewo ne bagamba nti ekimala aga Katonda mugulu kisoboka. Mozambique Madagascar wano eggwanga liri mu Africa wano omusajja bamututte na mugisimufungize. Sudan wano yali ayina amagye nga generali abantu bamutwala na mugisimufungize. Tunisia bamutwala talinnya. Libya bamujjako teyesigidde kanyeebwa. Hussein Mubaraka ow'eggwanga erya Misiri mwe gye muyita Egypt bamujjako n'akanyeebwa takasiise. Kaakati wali eri mu ggwanga erya Nepal Prime Minister naye yaggiddwako ng'ebigambo birungi si birungi. Kaakati oŋŋamba otya nti mu ggwanga Uganda bwe mbanga mulonze omukulembeze wammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mugamba nti ya protest vote tukalonde tukakuume, bwe tumala okukakuuma tukabale, bwe tumala okukabala bakalangirire. Bwe bagenda okukalangirira awo we gutandikira okuseka tulemwa tutya nga tumaze okulabako gye bikoze nga nabo bantu nga ffe. Era kasita tulemerako ennyo amagye olunaku olwaliro gamaze dde okubeera nga gasala eddiiro ne gagamba pulezidenti ekimala ffe twegasse ku bantu tetusobola kubeera nga tukwata emmundu tulimbule abantu bano bonna ensi yonna tugimalewo ng'ate ffe tulina okubakuuma. Abantu bagamba nti n'ekimala naffe tusaze mukama waffe owummule. Era amagye gamaze dde okwegatta ku bantu ggwanga lya Madagascar wano mu Africa wano we tuli wennyini Kinyana Mpindi ng'okkiridde mu Maserengeta oluva e Tanzania bwoti osalamu katono nnyo ng'okkiridde mu kazinga awo ak'e Madagascar si wala nnyo nkugambye kali awo kazingazinga awo mu ocean awo eba Indian Ocean we kali abantu we beekumiddemu ogutaaka era okakananga gavumenti bagimaamuddeko. Bino bisoboka mu mbeera etya? Sooka obiwulire. Nkuzze Masaka w'omusajja oli eyawambiddwa gwe ssaagala weerabire nkwe ku mboozi ze zazze ng'atambulira ku mpuuga kagere ku kagere era nga tulowooza byandibaamu n'omukono musajja ono okubuzibwawo.
obadde okimanyi nti pulezidenti wa Madagascar kyenkana bamugjeeko abeekalakaasi baasituka ne batandika okwekalakaasa e Madagascar owulira nga tebalina wadde akamundu wadde kapisito ne bakwata dikiteta n'atuuka n'asindika amagye yasindisa amagye nga bw'abadde ng'akikola bulijjo ng'asindika amagye ne gakuba abantu lwe yasembyeyo gasindika bannamagye baalabye nga Nansi bali serious nnyo n'okusinga emirundi giri bajjanga ne babakuba ne baddayo abeekalakasi ne babivaako ne bajjanga ne babakuba abeekalakasi ne babivaako ku luno bannamagye kasita baalabye nga bannansi bali serious bannamagye beegasse bwegassi ku bannansi bataddewo no fly zone bagambye tetwagala kuwulira kati bikwatagana na pulezidenti abaddeko owulira ekyo Museveni kye yali apreventinga tewakyali era y'abadikiteta egenda eggwako njagala okitegeere mu myaka 10 waliwo gavumenti eziwere 15 ezijjiddwako ng'abazijjako beekalakaasi ez'abadikiteta nga tebakwata mundu yensonga lwaki buno obusajja bwali butusindika mu kukwata mundu mugende mukwate mundu tosobola fuga Uganda nga toli munnamagye tosobola fuga Uganda nga toli munnamagye lwaki bwali bukimanyi nti eri buyinayo control buyinayo n'amaanyi mangi wano tewali abeekalakasi basituse ne bagamba pulezidenti wa Madagascar tukwagala down genda eri nga bwe mwakiraba e Nepal nga bwe muzze mukiraba mu bitundu byonna ebibaddewo mpuliriza bulungi sawa zino omukulembeze waffe atambula buli wamu statement zakola muziraba ezo Museveni zaatya bannayuganda okubeera mu mitima gy'abannayuganda lwaki amplifying abilities zaabwe zamplifying munnayuganda okumanya obuvunaanyizibwa bwe kati kiki kyakola atuleeseemu diversion ya iPod ffe twasazeewo tugenda mu iPod osegedde tebibakwatako ffe twasazeewo okujjako nga batugamba tumenye mateeka ffe twasazeewo tugenda osegedde kati ekyo tetukiddako tubaleke basame tuyina eggwanga eryokununula osegedde okusinga okuddamu eyo kerere biki ebikosa Museveni buli mukulembeze wabadde ng'alaga Museveni yeeyongera kutya atya buti kati atuteekamu kye bayita confusion tubeere awo tubeere confused owulira era waliwo obuvubuka bwe obutulimu obwabadde nga bwefuula obwenkyukakyuka bwefuula mbu leero ebya iPad saabitegedde lwaki bangi basasule sente zitambula wano ku media Museveni kyafuba okulaba ng'atuwugula okutujja ku mulamu ogumujjako tudde mu diversion ze tudde mu ebyo ebyokusikaŋŋana omuguwa nga tetulina we tufunira oba okitegeera sente zatambula kati gwe Museveni alwana atya tiyagaasi twamumulemesa takyasobola mukuba kimulabisa amasasi takyasobola tukuba amasasi mu lujjudde kimulabisa bw'aba wakubikola abikola eyo mu nkukutu nga kamera teziriiyo naye mu lujjudde awo twazibawo owulira kati sawa zinagamba bano abantu ngenda bastopinga batya ayina kujja mu mitwe gyaffe bo bennyini be basinga okumanya ebintu ebyo bya iPod be basinga n'obimanya bakimanyi bulungi nnyo osegedde omukulembeze waffe agambye agendayo kubanga kiri mu constitution mateeka iPod gye twagaana ogendamu yali NGO kyali kibiina ky'abazungu eno Uganda batuuma butuumi linnya iPod eri yaggala nawo dda yagenda osegedde olwedde eno yo tubaddeyo era gye tuli kati temutuddamu ebyo byakudda mu defensive mutudde mu defensive mbwanti tuddawo mutudde mu kwewozaako ebyo Museveni byayagala atukwatira awo emyezi emirala 2 ffe tuddawo nga bwe yabikolanga ku bisiyaga nga bwe yakikolanga abo bakimanyi bulungi nti kyetukola kibanyigiriza yensonga lwaki bakitaddeko ekifuba kati ate ffe tukola bibanyigiriza kati gwe naawe munankyukakyuka noddaawo mu kuwuguka leka nkubuulire bano abasajja bagezaako kuziba mawulire mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu buli gy'alaga balaba ebintu ebyo byamplifyinga bannayuganda n'okutegeera abilities zaabwe n'okumanya ki kye balina okukola obusajja bwatusindikanga mu mmundu mugende mu mmundu musitule mmundu tosobola fuga Uganda nga toli mukwata mmundu kumbe bukimanyi nti eno era bw'oyita eyo oyinza omalayo emyaka emirala 5
naye wano wangu nnyo omukulembeze n'akugamba tugenda yita mu mateeka okujjako Museveni era tugenda mmujjako kati owe Madagascar wuyo naye bamulivudde njagala otegeera akagambo kano tewaliwo gavumenti y'amaanyi tewaliyo gavumenti nnafu ng'eri mu buyinza naye zonna bazze bazivuunika nga tebalina mmundu lwaki kitegeeza abantu bo b'amaanyi nnyo bano bajja kujja bakulimbe wano birala wano n'eri byali birala naye abantu we baasalawo okukola siteetimenti tebyakola makulu ebirala kakati nno muganda nge Kakeeto ebyo bibadde Madagascar ng'amagye gamaze okwegatta ku anti-protest abantu abeekalakasizza against the government ne basala eddiiro ne bagamba nti ekimala kimala kati omusajja yabuziddwawo njagala osooka owulire emboozi eno nagikolerako nga Mpuuga ali ku bantu b'e Masaka abalimba n'okubeera nga abasiba kantuntunu nga bw'azzaakola emyaka gyonna wabula nga abantu b'e Masaka bagamba dda nti twakubuuka dda twakukoowa era n'emikolo gye yakola mbu yeebaza Katonda abantu baagaana ogigendako mujjukira kaakati nno ono ng'alaba ekyo tekimala yagamba ajja kwesimbawo ku mwami Museveni teyeesimbawo ne kiraga nti naye alwanirira kifo kubanga yazzeewo okwesimbawo mu nnyendo mukungwe nga kitegeeza bano bonna abasajja tebatunulidde kujjako Museveni batunulidde bufo bwabwe kati mu nnyendo mukungwe abantu bagamba tetujja kuzzaawo twagala gy'aviira Sebina yagenda okufuka MP owa nnyendo mukungwe kati ono tekimugaana kuŋŋaanya abantu n'abeera nga abalimbalimba emisana n'ekiro buli lunaku olukya wabula omusajja abadde ajja nga alimbulula abantu buli Mpuuga obulimba bw'abadde ajja nga asiga mu bantu ye musajja ono ampuliriza gwenjagala olabeko gwenjagala oli ebigambo bye naye nga olunaku olwalero kikakasiddwa nti ono yabuziddwawo era tetumanya ani yamubuzizza ani yamuwambye naye nkugambye buli gundi yonna ebaddewo speech yonna nga Mpuuga alina kyalimba oba nga alumba NUP oba President Kyagulanyi Ssentamu omusajja abadde musaale nnyo okweŋŋanga omusajja era yalayira n'agamba okujjako nga mmaze kufa naye bwe nnaaba nkyali mulamu togenda kulimba bantu wano Masaka kubanga ffe twasalawo dda omukulembeze ali omu mwami Kyagulanyi gwe tumanyi tewaliwo omukulembeze mulala yenna era bino byonna ebibiina mbakina simanyi DF akina simanyi PFF simanyi NRM byonna byagobwa e Masaka nga mwami Kyagulanyi ne National Unity Platform twakolayo ekkowa oba omusinde oba ekisinde oba twatekayo ettuulo tewali muntu n'omu agenda kutwerimbikamu era nga tukugamba nti Mpuuga bano babedi bwanika bannakakande tebagenda kudda lwakwawukana ku NUP kati njagala oli omusajja ono engeri gyazze ng'atangaaza n'okusomesa bannamasaka ku bulimba oba bugenze maaso obw'omusajja ono Mpuuga obw'ebitaano finito tugenda mu kalulu nga tukyusizza amateeka mugumingirize tuyise amateeka muto wange Kyagulanyi yakulebe mugamba nti ebyo tebikola naye mugamba Kyagulanyi kitwogerako kimanyi oli mufumu Jemagombe tutupoye tubikyuse n'abiganda ku ssaawa eno wabulayo emyezi tulonde twalina amanyi regista gye tugenda kukozesa okujjako Museveni yagimanyi ku ssaawa eno twalina amanyi otugenda kukozesa ya kompyuta oba ya kitabo batubba akalulu bulijjo lwaki tukozesa bbiri okola mu kompyuta baga batugenda mu kitabo n'olondera mu budde n'olondera mu nnume n'olondera mu binyonyi n'olondera ekayirikiti bebadde batukola naleeta amateeka 8 mu parliament amabaka 8 erekodi mu parliament nti omubaka omu alesa abaka 8 erimu ku lyo nga ninja tukyusa amateeka g'ebyokulonda tubene lugisa ki kozi oyagala kunkwata kunvunala bisango bya cyber harassment wonaagendera okunkwatira ng'era embuusizza mbabuusizza kakati emyaka gigendamu 2 bukyanga tugoba mu kibiina kyaffe ekye-NUP era wasobola okukola ekibiina ekikyo ekya DF obudde buno singa ojja mu bantu bannyendo mukungwe kubannyonnyola wootuuse n'amateeka g'ebyokulonda ge wali oyagala okukola Kyagulanyi n'agakulemesa wabula nakati okyabannyonnyola nga Kyagulanyi bwe yakugaana okukola amateeka gano ate ng'ebula emyezi 3 emyaka 2 gy'omaze nga twaggoba obadde okola ki muve mu bintu by'okuwuddisa abantu Mpuuga abantu bategeera abantu bannyendo mukungwe baakulonda ogende mu parliament okola amateeka
kati ate otunnyonnyola nga bw'otadde amabago 8 mu parliament twakutuma kukola mateeka oba twakutuma kukola mabago era munnayuganda afunirawa oba mulonzi wa Nnyendo Mukungwe afunirawa mu mabago 8 golese mu parliament nga tegannafuuka mateeka mwali mwagala mwekweke mu electoral reforms otwala amabago mu parliament bwe gatuukayo gavumenti ega owninga oba parliament balyoke batandika okuteekamu obuwaayiro bwabwe nga ke mwali musinga okwagala aka parliament okulonda omukulembeze w'eggwanga bannayuganda mubajjeko eddembe lyabwe eryesalirawo kwani agenda obbakulembera obuyinza obwo mubweddize nga parliament Kyagulanyi n'akubuuka amateeka g'ebyokulonda tugaagala naye tukimanyi akatwakkulizo oba akabadike mwali mututeze ak'okunyigiramu wali obuwaayiro nga limaze okutuuka mu parliament mugambe parliament yeronda president nga n'aleese ebbaga eryo ye leader of opposition owe NUP owa opposition okitegedde awo ne tukubuuka president yali mugezi n'akulabira wala gw'otugamba otya nti wali ogenda kuyisa etteeka nga gw'osinza ababaka abatono mu parliament walina ababaka bameka abaali bagenda okusemba ebbaga olyo bw'oba nga tokolera gavumenti walina ababaka bameka emyaka 15 gy'omaze mu parliament wali oyisizza tteeka ki anti oteesa nnyo wasoma oli munnamateeka emyaka 15 wali oyisizza tteeka ki era emyaka 15 teeka ki lye wali olwanyisizza ne livaawo oba ne litayisibwa parliament nga gavumenti eri mbuyinza ekusinza ababaka ba parliament ne bw'oteesa n'okula ennyenje toba na mugaso era tolina kyogattako kubanga tolina kyogenda kuwakanya era tolina teeka lyogenda kuteekawo gwe njagala oyimirire mu bantu ba Nnyendo Mukungwe eyo ebbali yonna gy'otambulira wadde mu kibuga wano otyawo oba nnyonnyole nti nayise etteeka bwe riti ne bwe riti mu myaka 15 gye naakamala mu parliament era obagambe nti nalemesa etteeka bwe riti ne bwe riti ne litayita eva amateeka amabibiro gabadde gayita banno nga bagezaako okussaawo embeera nga babamenya emigongo bazaake babamenya ensingo gwe tewali wadde yali akutte ku ttayiyo gitakula okoleraani kaakati Kyagulanyi yakwanguyira n'obwo obubadi bwe mwali mwagala okuyitamu muwambe obuyinza bwa bannayuganda mubuwe parliament empambe mugambe nti yeronda omukulembeze w'eggwanga awo twababuuka tetulina we tufunira mu mabago ge waleka mu parliament kyova olaba emyaka 15 gy'omaze mu parliament abantu ba Nnyendo Mukungwe ne bannamasaka tobagasseeko kuba tolina kyojjeeyo ate nga ne ku ground tobeerako tolina nako obayambye mu bizibu ebingi mwe babadde oba mwe bali nakati kati muleke kulimba ggwanga nzufa ogwaffe gwakubuusa bantu leero obamba we video mmeka kuba olwalero ayogedde bingi byonna olwalero ayogedde bingi byonna mbiina omusasi wange yabimpadde dda byonna mbiina era tugenda kulambulula kimu ku kimu naye ntegeeza bannayuganda omubaka wo wa parliament ng'ali mu parliament eno empambe nga ababaka ba Museveni ab'NRM batusinga obungi talina kyagenda kuteeseza kiyite kyova olaba Kyagulanyi olwajja yabagamba twagala ntebe ya ggwanga kati ffe oba register ziri 2 oba ziri 4 oba tewali register tugenda mu kalulu mu protest vote kukalonoonya kukalonda kukakuuma kukabanja nakalwanirira siiga kabaka bbiddwa ffe situnnagambako nti tugenda mu kalulu byabakama atulangirire nedda ssebo tugenda mu kalulu okuba n'ensonga lwaki tulaga obutali bwenkanya lwaki tulwanirira obuwanguzi bwaffe eddembe lituweebwa ssemateeka
okitegeera ssebo tugenda mu protest vote nga buli kimu tukisuubira okukabba n'okukola ki byonna tubisuubira so ffe ebyo tobitugamba tugenda mu kalulu gwe beera n'amateeka ago ne gavumenti yo ffe tugenda mu kalulu kubanga n'abatufuga okugenda mu nsiko baasooka mu kalulu ka 1908 eyagenda mu nsiko ye yasembera ddala mu kalulu ka 1908 akalulu ke babba kaali kassemwogerere eyanyiiga mulala yali waakuna ye yasemba n'agenda mu nsiko era kati yafuga eggwanga emyaka 4 kati kikyotugamba gwe mpuuga wamma omukama abankuumire awangaale muzza ngoma